Ekitongole ky'Obwannakyewa ekivunaanyizibwa ku kukuuma eddembe ly'omuntu wa bulijjo ekya Foundation for Human Rights Initiative kivuddeyo ne kivumirira ekikolwa kya poliisi eky'okutulugunya abawagizi ba Besigye awatali nsonga. Kino kiddiridde akatambi akalaga emmotoka ya poliisi ng'etomera omuwagizi wa Dr. Kizza Besigye okufuluma ku mikutu gya wolokoso oba giyite social media wiikendi ewudde. Okusinziira kwakulira ekitongole kino Dr. Ssewanyana Livingstone, omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Kayihura, okuvaayo n'awagira abasajja be okukuba abantu ba bulijjo kiraga nti yawubwa n'ava ku mateeka g'amanyi obulungi ennyo nti gakugira okutyoboola eddembe ly'omuntu yenna nga bwe kirambikibwa mu tteeka lya 2012. Bonerezo ekikwatagana n'okkuba kibooko tekikkirizibwa mu ssemateeka. N'olwekyo Kayihura yawuba kubanga talina teeka lyonna lyasinziiramu kutugamba nti mu kifo nti ajja kuba abantu kibooko ng'ekibonerezo ekikkirizibwa. Ssewanyana ayongeddeko nti poliisi erina kyekubiira era nti ekola ekyo gavumenti kyeyagala wabula tekyafaayo ku mateeka ga ggwanga. Poliisi ya Uganda erina kyekubiira munene nti mulimu abantu abalowoleza ennyo mu by'obufuzi nga buli nsonga bagirabiramu mu byabufuzi. Ekintu ekirala Abannayuganda kye balina okumanya nti lwaki poliisi ekola ebintu ebyo lwa njawukana za byabufuzi, era President Museveni wawulidde bw'ayadde ayogera ku nsonga eno yasinze kwesigama ku Dr. Kizza Besigye. Ssewanyana akkaatiriza nti tebagenda kunyigira ku poliisi liiso, baakugenda mu maaso n'okugivunaana mu mbuga z'amateeka. Wabula agamba nti abapoliisi abavunaanibwa okukuba abawagizi ba Besigye basaanidde okuvunaanibwa mu kkooti zino eza bulijjo ng'eye Makindye ekwasisa amateeka so seeyo eya poliisi ekwasisa empisa. Etteeka erigaana okutulugunya oba okutyoboola eddembe lya Munnayuganda lyenna lyafulumizibwa mu mwaka gwa 2012 wabula nga n'okutuusa kati eddembe ly'Abannayuganda bangi likyagenda mu maaso n'okutyoboolebwa ng'ekyebuuzibwa kiri nti ebitongole ebivunaanyizibwa ku kukuuma eddembe ly'omuntu wa bulijjo biremeddwa okukola omulimu gwalyo. Ku lwa Kingdom TV, Madri Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.